Esawa ziweze munana. Muno obudde ne Yesu. Tugenda mudda ku bannange. Era katukomewa kugange kasa tumaze okitegeera kasasa alimba. Tebijja kuggwa. Nyenze kitegedde kasasa alimba nnyo. Nti disciplinary alien skin naye ogenda kusala magezi kyokwewala obumenyi bw'amateeka kubanga okuyimba endongo ogirina nettutumo tamenyangayo yadde nalimu. Tuli kuki ate nkulimbe gambye tetunaba yadde menya gambye tetunamenya yadde netuika n'erimu. Olowooza tebasobola ku framinga akakasajja kamasiko kanzibaako basobola onakola otyo kyewala alien yogamba ndi mugwoddalu kasita mulimu alien bakusaha wampisa ebyo biraba mu kamera mutankulamu nga kiri kifana kyotegeeza kyentegeeza kyekino bebiveeko ekirala mu branding tuyina kye tuyita nti waliwo image gy'otunda abantu ne bajagala. Ngyebale ssebo sijja gendayo nnyo eyo. Alien skin big up. Alien olya doodo olya kyekyo. Alien wampisizaako eggule endeege baaba. Kyolina okumanya Selecta yesebo abantu abamu tugenda baweereza mu ofiisi ya Alien nga badduka dda ne ku poliisi nga ne poliisi ebanoonya. Tetasobola kuddayo. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe olulala bwe naba mbafunye bassebo n'ayongerera onenze sidda Uganda kwezi entanda. Ojja kudda. Wano. Sebo oyagala ettooke ejjunje okuva wali mu nnimiro. President yakuwandiika dda mu katabo mu kitabo ky'obubi n'obulungi. Tuwebaza Saha nsanyuka nnyo buli lwenkulaba nga okirinze n'abantu. Naye era kirungi nnyo. Selecta njagala okwebaza. Yes sebo. Nti newankubadde nga toli Uganda omwoyo gwa kusigala Uganda okulaba nti budde nga buno otambula n'ebiri ku ground. So nze kyenzizaamu sebo ejja kudda. Omusajja oyo annyonnyoddde ennyimba n'emyaka gyayo. Oyo mukadde naawe. Ez'okubuuza kijja kuba ekyo mu matama ago n'okibuuza ennyimba n'emyaka gyayo. Kibeera ku TV mbu kibulirira laavu tekinadde omukazi. Alien ffe twakayimbira omwaka Selecta wangisebo ne mukama yagamba nsobya olaba omuliro golooza osinga mukama ekisa. Selecta yes sir. nina ekintu kyenzijukira ku shows zabanga za music era ng'omanye ekikwatagana ku music. Olwaleero tulina shows ng'ojja gisanga ya music naye ng'eri mu lugambo. Muganda wange simanyi lwaki bazitumana za music. Ebyo byonna akakiiko akatwala abayimbi we kakeera ku makya ne kateekayo ebbaluwa bitunulwamu nga muli wamu. Sho neggwako kino kyensembyayo eri King Saha. Olaba nti wano tusaaze naye twogedde ebintu ebikulu. Olinayo essuubi n'enteekateeka okulaba nga obumu n'okutabagana kubaawo tusobola okugenda mu maaso kubanga omuliro guyinza okutatomeragana na muliro okujjamu ekirungi. Alien toddamu nziriramu kyobuuziza ezinyeemu esimu. Oyinayo enteekateeka y'okulaba nga tusobola okutabagana ne tutaba kuba nti ona akasuka omuliro n'ono n'agukasuka ne tusobola okutabagana okusobola okugenda obulungi mu maaso. Nze bali si balabe bange mpozi nga nze mulabe waabwe abajja ku mugaati naye nze nsuubira tusokwatagana. Yes. Tutya tusokwatagana buli omu wateeka ebbali egoye. Kasasa eyo no point. Amalala n'amasafe
Yes, pride. Kubanga buli omu tumunyonyola reality tulwanirira byanfunayo etulwanirira byaffe. Tulwanira okuba lwagambye nti mulimu abakozi obulungi ndabye ddala nti omukisa gw'okuba obumu gusobola. Bane musule bulungi. Selector kati golaba just ife wetuli wano. Alla akyatukuumye naye alla n'akuleetera ekizibu kya miliyoni 10 omulundi gumu. Lokakasa toyimbangako. Yes. Kyokka nga abatunula ku music wo bagamba. Omanyi music wo wazitowa. Yes. William waliwo kano ke nawulira n'okuwulira King Saha ndowooza yajja okutuwabulamu nti baali bawa abayimbi 1.8% out of the money collected from all copyright, telcos, private copying, biki ng'omuyimbi afuna 1.8, a government efuna over 50, nga zino company yazifunako over 30. Kati neneebuuza oluyimba lwani? Yes, awo nawo waliwo omugoye mungi. Omuyimbi bamuteera 10% wulirira bulungi. Neka twaliwo police empya gye bakoze. Balina omanyi sagala kwogera obuzibu mannya ga linnya akwatibwa. Omuyimbi wa 10 ekyo nno kyova olaba nti buli lwolwana musobole okubeera omu ng'abayimbi. Waliwo abalwana mulekeraawo okubeera obumu olw'ensonga omuneegatta mujja bajja ku mbeera efaana bw'etyo ey'okusalawo bo kye bateekeddwa okukuwa ate nga gwe nannyini. Kyekyo kye nagambye voices zino nkugamba bali bakusalirawo dda kyova olaba. Lwaki bano badisa ni Kasasa tebakwatagana bayimbi baalaga bo bennyini? Lwaki Kasasa temukwatagana bayimbi baalaga basajja mmwe? Kuba ate nga ndira yensinzi bimukwogera wano. No mundongo mbumagala kuuliza kapeera yekka. Alieni Kasasa soko kwatagana naffe Kasasa kola bwe ne King Saha magambo nyine oshi Anko disani Kasasa ayo waffe bami abadde mu kasibanga lyonna. Amina kasitoki tegedwa majja. Anko disani wa kibanga. Ye kigano kwatagana abaalaga. Kikulabanga ko mwami Malisuri wadna. Anko disani kyokamba ekibangala wanga ate gye banjagala gye wali. Naye nawuliddeko badde nsaba Anko disani tusaagemu. Anko disani badde nsaba nga tetunava ku mukutu guno tusaagemu eddakiika 2. Sebo. Dabisa. Anko disani kyogamba nga nakwadde ekibanga kyange storage. Nina n'okumanya kusinga n'okumanya bakigira getontegera butegeezi mwana. Satona kibanga kyame. Nali gwe Luluno sanka sasa nga akuba ekibanga kirimu n'akagolo nno. Labisa. Lolisanga selector nga anyoka lwolimanya ebikimu kisoboka. Osobola okumulaba wananko disani nga akuba bulungi ekikalu naye nga usaa mukaga yanika ekibanga kasana akaakooca obulungi. okitegeera Waliwo omusajja w'akadongo kamu gwe nasanga nga bakimukubisizza kalendo okwo. Yayita maama yayita taata. Nga mulaga tabitegeera. Tabeera amirise ngendo. Ate nga nandulaba. Tugala bafunayo ekyokunywa ekipya. Yanteze kakyali. Anko disani. Wanji jaja. Omanyi sanja ganja. Nyonyo. Bamari. Cha. Nyonyo. Sanja ganja nawe beeramu. Kati Anko disani kankubuzeewo ekirala. Jaja. Omanyi zira. Mumanyi nyonyo kitange. Lizira yani. Abantu bamukamba bawe. Lizira ye mwe bazinga. Okitegedde bulungi. Eno wayagala.
So kasasa malayika ya Uganda. Ebyo byonna bituuza ku kiri kye mbadde ngamba. Okuyadde kolas neegi. Yadde naye nga omusanga gamba Abanigeria babasinga. Kyokka nga taswadde okuyimba yadde layini ebbiri. N'omugambo waayi kasita yadde batusinga kasita tubiri. Katyo kolas emu. Mugambe yadda. Okitegedde. Then kati nze ngizeeyo kolas ntandikiraawo. Kale gwe weyanyambire mu Nigeria. Kale luyimba kigula owandiike mu Nigeria kale gwe alumanye nnyo gwagala amagezi ku ndongo. Tunaasigaza ssomyemu. Bebagamba bayimbi ba kampuni ffe tuli bayimbi baffe. Webale nnyo. Rasta nina kibuuzo ky'okensa. Ennyumba ya Diamond eriko Wasafi eyange teriiko kigambo era n'okiteekako kakasa. Empiro. Ngo Wasafi. Because selector Mujese ukasasa. Eyo byonna bifaanana ku kiki mbayingezaako kugamba nti tulina obuzibu mu Uganda industry yaffe weekyali nti buli omu ajja n'olugero lw'enjawulo mwayise naye nga tulina goal emu. Obutafaanaganako nga bannaffe ti industry bwe ekuzeemu nga bannaffe amawanga amalala baba balina olugero olufaanagana gye bavudde we bayise we batuuse ne gye balaga ekibayamba bo obutafaanaganako nga ffe wano olwaliro Alien Skin bw'akuwa olugero lwe mu music okutuuka waali awo tuyinza okuba tufaanagana lwa Saha erufaanagana na lwa Sasa. Ngugambe azokunyumiza olugero lwe Uncle Disani azokunyumiza olugero lwe ne weebuuza ebbanga lyonna obadde mu makindi naye nga tomulaba mu makindi omune nga mubaddemu mwenna. Okitegedde? Naye nga tetunoonyereza no formula oba working tunoonya answer egi. Tulaba osanga omusajja amakola answer yo linajja n'agikuutiza bw'ati nga tebakwadde answer sheet emu mwana omusajja oba n'omukola ki. Wotadde ayagala kuteekawo X. Nze ngamba Selector William amagezi abantu ge bamala mu tugolola batusakire magezi. Okategedde? Lwaki temugende Bulaaya ne mutujje nedda kanyongereza okwo. Lwaki okujja okungeraganya nti gundi akusinga gwatira okutambula bambi genda omuddeko amagezi ojja ongambe mu kyama munne gundi akola bwati. Ndamega kunyumiza bunyumiza. Ekirungi kasita omuyimbi yenna ansinga e Nigeria era ansinga Nigeria. Ajje wano. Naye twetaagayo showbiz ti mu Uganda. Sibaddeyo. Gwe teri company yali etulanze nga bwe balanga bayimbi be Nigeria. Abantu abo bajja baba packaginze bulungi singa naffe tufuna publicity nga gye bawa baggaaya abo. Gwe bulaba bulabi n'engeri gye babanona obunonyi okuva Entebbe olabe engeri gye babasuzaamu olabe engeri just gye babakwatamu. Muganda wange engeri gye bayisa baggaaya abo nga balanga bulanzi kashooke kamu. Naffe engeri gye tutobamu n'ebivulu byaffe mwana. Olina n'okututya ennyo nti tulwana nnyo okukamulamu kajuisi. Ebimuli ebimeze mu nkokoto. Gweze nina n'abayimbi bentegeredde wano nga nina abayimbi nga bamu maze kumulaba we Uganda ne mumanyi. Nange najja nakuwa ku cricket oval nga ino limba lumu nga telusinga de tonkako oba kino mbuzo ngani kani kwa kizambi bangamba bagabeza bwerere kampuni esigaze erinnya. Omukazi omusajja simanyi ne bangamba asakeya zino gamba asakeya. Naye Selector nze nina concern ku ensonga gye tuli mu kupresentinga mu. Naye Saha. Nja kusaba interview twesange ku TV batwawule bwawuzi. Ng'okabaza. Abo bagayi batutte sente nnyingi naye gwe tunuulira show y'aba Nigeria ebeera ng'eya Kamiri we yali. Okitegeera. Selector nze nina concern actually kyembadde ndaba engeri gye tusubmitinga
Kasasa ono lwakuba nti buli kyakoonako kitusiibwa ne tweyingira kasasa tusookere muleka amaleyo ensonga ye kale so abantu batugira tumayuka nga tuwuliriza ssebo Selector nze bwe ngamba kumalayo ensonga yange mpozi nompa lunaku lulamba tunyumye emboozi eno esigale ng'etambulanga bweri nze kyensinga okwagala ekwegera nnyo mutulaba Selector nyamba nnyo ali eniyo naayogeremuko mumpereyo ku budde sirina na mutawaana kubanga ekyo kye muli mu kwogera nammwe mwogera kye muwulira nga nze njagala nnyo okuwulira fiiru njanya okulira fiiru y'omuntu ayimba kubuulira asanga tteke ki twejjanjaba ebyo kituufu olaba nze obukozi bwenfuna mwana sinza kale bwasanguza nnyo okuba ebyo twajja tubibaze nina obulamu bwempiseemu nga buzibumu nk'okusinga industry era industry yinza obba gwe mulimu ogunyanguyidde osegedde kati bwe nkyogera gwe wadde mu ghetto okimanyi eno industry nyangu okuyimba obuyimbi wali eri n'obabyokuyimba ne buteguka kyangu kasoba ng'osobola okuyiiya nnyo ekitambula kati ate abantu betubaddemu abantu betubaddemu eno wansi bali solid nnyo okusinga abo ab'amataayi eri yangu okusavaivinga olina okulya okusavaivinga olya mulala kyokka ne ggoya naye baasaba Katonda kumukuuma kyokka naawe osaba kyakulya ate eno tuli kaweweevu nnyo eno tuli kaweweevu mwana nze sigenda kuwoloma nendonga egenda kutereera mwana yatulabyeko nnyo ne bakyalibe abanyumirwa ennyimba z'omu Nigeria titugenda kwogera bimambe temutuvuma mugende Nigeria mubivulu mumale mukomewo n'abakyala bajja kuleeta ba Nigeria n'abakyala abo bajja kuleeta ba Nigeria abo mbalaba tuna n'eddembe lyaffe okuyimba engoma eŋŋanda kati twagalira amapiano tujja bawuliza Selector nze kyendaba industry yaffe kukombininga forces tudduke baproducer nze byebimu ku byali bindeeta kukuma nga njagala tukwateyo waki baproducer nga bataano bagende basome bagende bakole research kubanga nze nsuubira tuzina music mungi owebweru w'eggwanga naye nga tuzina track of course yes message nze nsuubira okuyimba kulozaako buloza nze nsuubira nti ne baproducer baffe tuba empowering bafune studios ennungi structures ennungi environment enyuma okukoleramu support system abaana bakolera ku buzigo bwabwe nga we nagambye baneiba wasooka basirisa ebyo byonna kingisaho biraba kingisaha yaman Uncle Disani ebyo byonna obiraba tukyalina obulwadde obw'okusomesa abayimbi baffe industry yaffe yonna awamu obulungi bw'okubeera obumu kuba obulungi bw'okubeera obumu bwe bukola ekintu ekyo oluusi olina kyolina mu bwongo obumu obulabu obumu tebusobola kujja nga enjala nnyingi ekyo beera ng'okimanyi mazima naye wetusitrekinga wali wenkugambye kisala ku njala kikuleetinga basita bangi ogenda nze nno nina okukkiriza nti byonna bye tulimu mu kadde kano n'abalina industries ezikuze baabikola tuddamu bidde nti nabo baabeerako ko mu njala nga balabanga ekitasoboka okubeera obumu naye okujja mu mulembe gujja gukola kyama ne bakituukako olwaleero ne tumanya nti omuntu alina kukola wansi wa management n'olinaso okutuuka ku kintu kye yeetaaga ensonga eyo Uncle Saha ayina engeri gye yagikonyeemu nti industry tesobola kubeera nga waliwo abagirwanirira ebeera obumu nga bayita mu nkola eya ssekinnoomu
nze ayogera distributing music tusomesa omuntu sekinoomu Uncle Disani kankubuze ne weesanga nga abakuba kyozimba be bangi kyekyo Uncle Saha kye yabadde agezaako okugamba nti ozimba wano bazimbulula olw'okuba baagala okweriisa bokka era yakikoonyeko nti maaso beefuula abazimba naye ng'emabega bamenya boonoona. naye kati ekyo kitegeeza fena tuzenga emikono mbadde njagala Uncle Disani omenyeemu mu bumu bw'otegeeza era oyagala bubeere butya. Awo wembadde nzijja nti obumu si bwa muyimbi yekka ne producer we n'abalala wabula amawanga agakuze ne gavumenti erina bye zeebayambako mu kuzimba mu kuwa ekitiibwa ekisaawe kyabwe okusobola okuyimira nga bwe kiyimiridde kye tutalina wano ti gavumenti temanyi bulungi bwa mulala okujjako obwa gavumenti yonga Uncle Disani ekyo bw'okimala mumuwe chance wangi taata actually Disani y'abakyaze babiri nedda natanaleeta gavumenti ensi ziri ze batuwaanira zina companies ezikola ebintu bino wano companies eziri wano zibyesigalizanga zo baziwaane nnyo nga bwe ziri ez'amaanyi. Kankubuze ekibuuzo gavumenti politics ogenda otumira billboard nga kampuni ezigabye nga wagigisaba naye ng'egigabidde omuntu agenda oteeka wali naye nga wali otwala mu kisaawe so politics mungi nnyo ali wano naye kampuni ezawagiranga abayimbi zo zalagawa nga naawe amaanyi ogawulira. companies ezo zikyaliwo tezibangawo batakyayimba abayimbi bwe bali bayimba naye twalekerawo okumanya obunene bwaffe ffe ng'abayimbi okusinza ku kampani bezatwagiranga ffe tumumanyi muganda wange obunene bwaffe tumumanyi abatuvuma be batamumanyi ffe tutambulira mu saizi yaffe. Banange bobo otandika okuyimba kimugamba mbuno tosooka kula sponsoringiranga nalina okulowooza nti n'okutuusa olwaleero bobo oyimba mwana bw'oyimira ku mazima gweyimirako bwobwo omanyi nti oli muyimbi gweyimba kampani zigenda kujja osegedde kati kampani bwe zibawo kyogamba endongo egenda kuvaawo naye tusoundinga nga abagamba nti abayimbi tuli perfect. Tuyinza oba tetuli perfect mbadde mumpulirizeeko katono abantu abasigala ku kintu kyabwe okugezanga abantu abasigala ku nnono yaabwe olwaliwo weesanga nga n'owakabaala kampani emunoonye emuwa akatebe emusponsoring obutebe bwakozesa emmeeza zakozesa table mats babawa za bwereere olw'okuba basigala ku nnono yaabwe naye olwaliwo abayimbi twava ku nnono yaffe nti omuntu otwala ne proposal nga gwogitutti nga kampani yandibadde ereeta ne proposal ewuwo nti olina kutegeka ekivulu nze nkusponsoring naye nga gwogitutteyo ne bakuwa ne ssente zitagenda kuyisa mu kyobadde weetaaga naye ne tukikkiriza nitwalema okumanya obuzito bwaffe ffe ng'abayimbi olwaleero tukyalina obulwadde obwo. Uncle Disani okimanyi aba n'obwakabaka bwe kiri kye nakugamba nti omu yayita mu lugero lwanjawulo we tutuuse kaakati tukyalina obuzibu okumanya nti waliwo obunene bwaffe obusinga olwaleero tusobola n'okulabisibwa singa tuba okimanyi nti kampuni ezimu ziyina embeera nti oba tulabe Selector William tafunayo sponsorship. Butereevu njagadde Uncle Disani media ogitaddewa mu bintu bino byoyogerako okugamba nti ba artist tebalina maanyi ge baalina kubanga media ly'eddaala webale nnyo. Gwokimanyi media esobola okuvuma omuyimbi w'e Uganda anywa enjaga nga weewana Wizkid aje kubya naye ebifaananyi. Webale nnyo. Ekibuuzo kyange wa Uncle Disani ennono yeeruwa? Ennono yeeruwa gye kambasalemu ekirimi before okutangaaza ennono abaana bamufuga Disani alimba Disani sooka oddemu katono
tetugenda kusigala ku nnono naye bagamba nti njagala okubulya ennono maaso ng'okyusa envubo okategedde enswa tegenda kukyusa maaso ate envubo esigalewo bwe banga ennono yakyuka deni n'endongo egenda kukyuka mu kati bwe bati otegedde bwe tunaddayo ku nnono y'endongo ogambye taata Uncle Disan nga tuva mu covid ba branding abaana mu baana ba TikTok naye olwaleero aba media bennyini be babenoonyeza baba hosting naye nga basooka bakuba bagenda okulaba bamaanyi nnyo tebasobola bacontaininga kakati babayita babakyaze basobole okwongera bakolera content ekituvumisa kubazoleyanga so wenkubuuliza ekibuuzo kyange nti media ogitaddewa mu bintu bino nga tonnakuba gavumenti kale ne company tuzireke media ogitaddewa mu nsonga eyo awo nawe mbadde ndaga bakwate mumuwa chance kunywa entangazo eno King Saha gyabuuzizza puwa miliyoniya puwa miliyoniya King Saha okimanyi nti kampuni ezimu zisobola n'okupareedinga nezikuba ekifaananyi ne zigamba nti omwezi guno wangudde miliyoni 3 mu kola tuni nga tezisobola nakuwa accountability gavumenti etutteko mmeka gwe otutteko mmeka kampuni ezigazaako mmeka we bakubira ebifaananyi nga buli media personnel bamuwaddeyo eky'ekkumi oba 5 nga ze basaasaanyiza ziri mu miliyoni 5 oba 10 batadde n'obulango ku TV kati ebyo byali bindeeta mu gavumenti ya UMA bannamateeka beryatuwulire UMA si eri responsible ku ekyo osobola kimenyaamenyamu era sebo mu gavumenti okyajja bafufa ku byokubiira gwe just UMA tumanyi maanyi gaayo nze ndowooza si responsibility yaayo UMA UMA owulira muganda wange yerandiroodi w'abayimbi UMA yerandiroodi w'abayimbi kuba a responsibility ya collective management organization mu UPRS alioka complaining ne MTN watali happy alioka complaining ne telecom company UMA just holding UPRS accountable zikozesa music mu makuba amachamu kiriza Ghana omimbi talina wagenda kwekulwanira walala nga takozesezza ddoboozi lya UMA nga UMA eri straight forward awo wonna nzikiriziganya naawe bulungi nnyo select onfuna nkuwulira kati ife kye twali tumanye ebimu nti tulwanirira omuyimbi okufuna kasente nga tali ku siteegi nga tulabawo ku miwaatu egimu naye ng'emiwaatu egimu gye tulabawo gikyalimu ebituli nga twasigaza performance rights tetwasigaza digital rights mu butuufu bwayo n'abakugamba nti bafuna sente ku YouTube n'abakugamba nti bafuna sente ku YouTube oba ku digital platforms sente bafuna quota of sente ze bandifunye Selector William okimanyi nti abantu bonna abakola ebintu byonna aba balina digital platforms zaabwe wano balina babulooka yes weebale nnyo babulooka be bakyasinza okuleeta tagali mu nsonga eno yaman omwana oyo ali mu kibuli kye ekyokweyiga okufuuka Saha ow'enkya okufuuka Kasasa okufuuka alienskino okufuuka Mudro okufuuka family kiki kyalina okukola kati nga bwe tuli kati wano nga tunagenda na mbya luzungu kati ekirungi ekiriwo nti akatale kagaziwamu kati akatale kagaziwamu Uncle William kyova olaba nti kati e Uganda wano tulina basita bangi bajja kugamba ne Jose Chakala star yes akiri kati Uganda tulina basita bangi so nze omuntu yenna mugamba okozesa emiwaatwa gyonna gyalaba genda ku radio shooting a video kwata zi challenge naye nga okutangaza akantu kamu yes bubanga buli omu amanyi okubo lye naye ate waliwo kali eri omukozi agamba boosi we nti batemewo omuti nga gusulamye ebikoola otyo wabanga omuyimbi
mu industry no mba mu producer mba mu director presenter ba DJ ostegera no muyimbi nenga kino kumanya nti no business eyo okusoka kwa byonizo betambira ku muyimbi Of course. nti wenyimba oluyimba DJ naluzanya presenter n'agaba analysis ku music kitegeza abagaba ku muyimbi tino nze business okusoka olojja to kubenza omuyimbi kati DJ ogenda zanya nyimba Sima. Okunjogera ko tayiya nnyo kunjogera ku nze njiye nnyo nenkola gwe njogera ko nze nkwa business Kati nze mugwe mufunyenze gwe mugamba byonna ebyo. Terera kutangalo. Yakobo batajja mmere tugenda basonyiwa. Nze gwe mukalirira mutyo. Kibi nnyo okuva gye Era weddanirinnya Jacobo weddandirinda. Yanziganya ku TikTok by the way. Nisibira ku TV ba radio bachi kuba nze mpise wano. Nakwesa amagezi mangi okuba bangi nnyo abataddewo ati bayitewo ne bagaana ssebo bino si byakakeeka nabyo ssebo kuyiiya. Kituufu. Kale ne TV TikTok kale gye bazanya ennyimba zange kale ne bula ya TikTok. N'ekizibu essaawa eno URA etabuse. Yes. Eyagala kubba bayimbi. Kyokka URA etabuse eyagala kubba bayimbi erabidde bali abasuubuzi abatukola ki abatusuubula. Butereevu. Atusuubula yakuwa ssente in exchange ng'abaze amagoba ye ganaafunako. URA etekuyise muyimbi kubuza ogenda okwefunamu nga weetaddemu mmeka. Tuyina challenge eyo tubuliddwa yadde body etulwanirira muganda wange. Yes. Naye bagenda kuteeka omuyimbi nnyala. Ensonga eno nkulu kubanga nalabye balina be baagala n'okuintroducinga mu maaso awo. Abatandise ffe gye tukolera ku mulyango tubasanga nga bambadde obusaati. Ffe byatandikidde na mu studio. Ng'olabira ddala nti n'omwana abadde agezaako okuvaayo. Balinga abaagala okunyigira mu kitundu. Nga nze nsuubira nti kyandibadde ku sayidi ya promota. Kubanga yaba nsuubudde. Kati gwe ekyokusobola okuvuddemu. Akalimu kaffe okamanyi kakwesuulamu budda kikuba weteekamu ssente. URA ekoze mulimu ki okufuna information mu industry. Eyina bwe yeebuuzizza ku bayimbi business etambula etya. Eyina bwe yeebuuzizza ku promota. Yabuuza Econ. Nze kennyini nali njagala gikwesyoninga nga nakali obwa pulezidenti. Ekuŋŋaanya ssente mmeka omwaka. Ffe ng'abayimbi tumanya tutya value yaffe nga batusoloozaako tebaleeta annual report. Kikulu nnyo ekyo. Ebintu bingi nnyo ebyetaaga okwesyoninga tudde mu layini industry etereere tudduke. Awo nno obumu we bweta. Twaleeta obumu mu kiseera ky'akalulu akodesa n'obujjukira bulungi. Twaleeta obumu mu kiseera ky'akalulu. Abayimbi ffenna nga twekombayininze nga bagamba nti ate abalonda bali aluwa. Ne bambi owulira pain mu ddoboozi lya Saha ate it is understandable. Okitegeera Muganda wange ekiyinza okugyawo pain. Ekiyinza okugyawo pain mu njogera ya mwami Saha kiri ekintu kimu. Kwe kumanya nti waliwo abakyamu kwera obumu era bo gavumenti n'ebawuliriza olwaleero. Abo kimanye ebbanga lye babaddeyo. Babadde bali By that ampafu. togetherness yekyabakwatiridde naye tetunnakeerewa. Gavumenti erina n'okulowooza olwaleero nti abasajja bwe batandikawo omuyimbi n'amuteekawo n'amuyiyiza oluyimba n'alumugulira n'agenda amuteeka mu kibulu. Kyatakola bali opportunities abaliwo naye being nti balina togetherness. Ntegesa amasuuti gange ngenda kulayira mu Lulasha nga bagamba mbate biki. Industry kikaki gye weetaaga alien singa kati Katonda ajja n'agamba nti akwasizza omumuli. Industry kikaki gye weetaaga mu Uganda. Nga Katonda omumuli agunkwasizza.
Katonda muzuri nga takugunkwasa mwana wa mama nze kanyigire wano. Labayo selekita. Ulira bagamba entimento esokusalira ekibira. Okitegedde. Nakugamba wana amagezi tegakola. Okategedde Saha amagezi tegagenda kukola. Obato yimbako. Nava mu bintu by'amagezi. Nava mu bintu by'amagezi kati. Nkola nga bwe njagala. Amagezi tegakola nawe kati gwe. Bisanika sasa. Sebo. Abasajja bagambe bajja kuwuliriza gwe mukulu waffe. Abasajja abo bajja bagambe bino birala. Naye Bisani tosobola kuliza abantu abo no bagamba bafulume office mbisange nga nkalu. Tugenda bakuba. Tugenda bakuba ebibaati. Naye nze munkoledde olunaku munkoledde ekiro ky'olwaleero bannange. Omulimu gwe nga wa disciplinary alina kukola ki kyennyini? Ali agumanyi baba selekita ngumanyi. Kati gwe agumanyi kyolina okumanya omuntu yenna asavinga nga tannayingira office omuwampe agumanyi. Bano naawe ndowooza olaba governance eyeefuga yokka. Nze nina abantu nga banfunamu nze nga sibafunangamu wana. Yes. Ogwo gumuweesa. Namukubya ne masiko. No balance ta muina n'omuleka mwana okumanyira mukama mwana. Muganda wange abamu tulina obusungu mwana ayagala okutimba ebivulu agala kukola ku radio n'otunuulira omuntu ng'oyo mwana. Ffe abamu twajja mu industry eno nga twewombeese mwana nga twagala nnyo baleme kututegeera nnyo. Nakyawagaayo oyo. Yenze nga nabawonye nnyo nemba kati ngandika eno. Selector. Nkuwulira Sebo kuwa mimi. Ntambula ku ground. Ne amaziga bambi gali mu bayimbi. Ye content creator. Muganda wange. Ye owner. Kati kankunyonyere mu lulimi olutuufu lwa business. Kankunyonyere mu lulimi olutuufu lwa business. We are the primary beneficiaries. Thank you. Tulinganga ffe actually abali ku lamenting nze ndowooza twandale tulowooza about solutions bwe tufuna akaseera kano engeri gye tuba n'abantu abangi ne tulowooza solutions ezigenda okuba nga tuyamba tugenda kukuba amaviivi tugenda kukuba amaviivi tuwandowooza wano tulekeraawo okutunuulira ebibala by'ebizibu byaffe anti tutunuulirenga emirandira gy'ebizibu byaffe. Tugenda kulamentinga nnyo at the end of the day tudira obusungu bwaffe tubusindika eri abantu ku bantu bamu bayimbi ne tuleka ba writers ne tuleka ba producers ne tuleka be kikwatako abamu ab'omugaso ennyo infact bonna ba mugaso so singa bonna tubaleetanga tujja tubasika wamu eddoboozi eryo lirina engeri gye lijja okwegatta. Oyogedde boy. N'ogamba nti omuyimbi amanyi nti producer alina okufuna ku royalties ze nti writer alina okufuna ku royalties ze. Tugenda Selector William nkyogere wano tugenda mu lusirika. Ekiriva mu lusirika kwanza wetuba nga tetusobola kwegavaninga bulungi tukakuwamba buwamba obuyinza bwaffe then tutekewo enkola tukole constitution ennungi owulire nanti awo wakati nga alien skin akuvaako mu mugongo nga mugenda okuwamba nze nno manyi mubwewala mutya obukodyo bwonna sijja bwogerera wano ebyokwogera mbimanyi mu lwatu ebintu byonna mwabyagaliza nakawere tonakerewa twakulonda nze Saha mulonda kubanga nali siri muyimbi. Muganda wange kyolina okumanya n'okulonda tetunnalonda.
tetunnalonda noffe twakulondera ddala ku mimwa era n'ofuuka waffe n'owangula ne ku Twitter polls zonna. Gwe kyolina okumanya mwana wa taata basaaga kyenyinza okugamba basaaga ate kirala balwadde. Neewaayo okuswaza abayimbi waneemu. Kakati alien indi Saha obukulembeze obuliwo bw'oyagala okujjawo olowooza biki bye butakoze butuufu by'ogenda okukola mu butuufu? Tebukolangayo kintu na kimu. Nsobi ki ze bukoze? Era we buba bulina kye bwali bukoze kiŋŋambe wano. Nsobi ki ze bukola? Kubeerayo ngo singa bakugamba nti ku bukulembeze obuliwo oyinza kunokola yaani naani boyinza okugamba nti bwenkwata ono nono nembagatte newange tusobola okukola obulungi. Mmala kukwata office nenkubuulira. Weebale nnyo. Weebale nnyo. Oba ofuuse nga office yo maze ogifuna by'oyagala okukolera abayimbi ne ba producer ne ba songwriter. Nze nali njagala kusooka kusokiwalinga independence yaffe n'ekitiibwa ky'omuyimbi ffe ng'abayimbi amaanyi ge tukozesa mangi nnyo ku kye tufunamu. Weebale nnyo. Onotulawo ku mateeka g'abayimbi bannange ng'omuntu okujja nava omuyimbi nga tayimbangako amateeka gamukwata solida. Abo bakuba bukubi naawe abo wetaaga kuba bukubi bw'ogambye abo bakuba bukubi kubanga tebawulira. Disciplinary mandi agifunye. Bannange tuli kiki? mugirabye